Njagala okkirize nkwolekeze love story ya mwana muwala. Alabika nga tayagala kuwulira muntu yenna ayogera ku kintu ekyefaananyiriza n'okuzimba omusajja. Asiga obulamu bw'omusajja gwe yajja ku zero n'abaako wamutuusa. Omuzanyo ne gukyuka. Oyagala okutegeera ekitonde omuntu bwe kikyuka. Oyagala okutegeera enjawulo wakati w'omulenzi oli gwe wali oyagala nga musoma mu tekiniko nga muyingidde campus ne wayita emyaka 5 n'oddamu n'osisinkana omuntu oyo ng'okyalina ekifaananyi ky'omuntu oli gwe wasisinkana before n'olyoka osisinkana omuntu omupya, omuntu ali weird, omuntu ow'obulabe ng'okyali locked n'omuntu oli ogiiwo. Nkwaniriza era nsaba okkirize nkutwale mu kastori kano. Kujjukiza tulina sister alina obwetaavu ali mu Abu Dhabi naye ssente zimuweddeko, aguze emirimu bagimusuubiza n'atagifuna, ssente ne batazimuddiza, kati ali sitaka agamba nzire ekyaddondo. Katulema kumukkiriza kudda kyaddondo nga tulina kye tuyinza okukola. Bw'oba olina ka connection k'omanyi akayinza omutuusaako omulimu oba wakiri banaatuwola buwuzi, tukakase nti sister afuna omulimu aleme kudda kyaddondo mu mbeera bw'etyo. Ku screen eyo namba yange 0706 940230 0706 940230. Tujja kubanga twogera ebisingawo ndabe engeri gye nkukwanaganya ne sister ono. Omulimu guyinza obeera mu Dubai oba Abu Dhabi, tujja kweyanza. Ojja kuba okitukoledde, ojja kuba okikoledde Katonda, naye ojja kuba okyekoledde ng'okkiriza nti obulamu bwo olina ettaffaali ly'ozimbye ku lw'omuntu omulala. Nkutwala mu story. Mr. Sozi oluvannyuma lw'okubanga bankomyawo ewaka bandeeta n'embeerawo ewaka nabeerawo katini. Jjajja wange azaala maama najja nansaba nze nkuze nga sigamba nti oba mmazeeko omwaka omulamba nga ndi waka, nkulidde mu mikono gy'abantu bangi. Oluvannyuma lw'okuba nti taata wange yafa nga simanyi nange ekyandiko sijja kulimba nga buli ajja ewaka nze gwasaba mu baana abaliwo ewaka. Kakati jjajja najja nansaba nenzira ewa jjajja oyo ye sirina kyemwogerako kubanga yanaazaako ennaku gye nali nnina. Embeerawo after 6 jjajja wange awo naafa. Kati nenzira ewaka, kati mukudde ewaka ate nga we nali nsomera by then waali walako. Kati maama nga tulina okukeera nga ssaawa 12 mbu tubeere nga mu kilaasi, kati nga nayo wala ng'olugendo lwa wala. Maama n'agamba nyinza obutasobola. Kati waliwo batica bange 2 baali bangi naye 2 omu yali mwami wa mukyala, bonna baali ba family emu. Ne bagamba leka ajje ewaffe, era awo nabeerawo omwaka mulamba nga bwe nsoma P7 yange. Naye kyenneebaza abantu abalungi gye bali n'ababi gye bali, kubanga omwami oyo n'omukyala we simanyi kyenyinza nabbawa kuba bo tewali kye bankosaamu wadde kyokka jjukira tetubalinaako wadde na Luganda, naye bandabirira ng'omwana owaabwe paka lwe navaawo nga maze P7 bampadde n'ebigezo byange. Kati awo ne ntandika secondary nenzira ewaka ewa maama. Kati awo ne ntandika okusoma nga nsomerawo mu tawuni ekyazange essomero sijja dyogera kubanga bangi abasinga bammanyi, ate ba Obi ne ba Ogi kwe bali kuno bagoberezi bo kuba bajjawulira sad story ate oluusi batandika okunsekerera biki. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwagira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge eby'enjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuzina,
byonna byonna eby'omukisenge fe abadiiringa nabyo. Masses Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 07872198. Tinentandika secondary nali mu senior 2 nefuna omulenzi yankwana. Omulenzi oyo nga yali maama we yamuzaala nga ndowooza baali bayawukana ne taata kati nga omulenzi oyo yafumbirwa kumpi newa maama w'omulenzi nga yafumbirwa kumpi neeye ewaffe ewaka. Kati nga maama yajja n'omulenzi oyo eno ku bufumbo kati omulenzi nankwana ne tubeerawo. Sijja kugamba nti ayina ebigambo bye yaŋŋamba mbusimanya mpaako biki ebyo teyabingambaako. Naye nga ŋŋamba kimu njagala osome omaleko nkole ekinkuwasobere mukazi wange konze kaale. Naye nali ndi mu senior tweyeera ng'eneetera okuggwako nempulira mbu yagenze. Oluvannyuma ate lwa maama we okunoba. Maama we bwe yanoba naye n'agenda. Naye mu kugenda alina omuwala gwe yali yafunisa olubuto. Kati nze saakimanya. Kati ye n'agenda. Kati nze nembeerawo nga nsoma ng'era nyinayo n'ebubboyo obulala obunjogereza naye nze ng'omutima gwange nga guli kwoli. Kati bwe yagenda connection n'egwawo nga sikyamuwuliza. Nensoma nemala senior 4. Okumaliriza senior 4 nengenda e Kampala. Baali balina emirimu gye balanga. Bwe namala ebigezo nengamba maama omanyi nti okutuula wano abalenzi bajja kunsumbuwa. Bajja kwesomba okuva eno n'eri nga bajja wano ate tujjemu entono nti kati omanyi kangende njiribe nafunye omulimu. Maama wange oba yafuuka muganda wange kuba muganda wange ate nga mukwano gwange. Maama wange teyaŋŋaana nanzikiriza nenzija mu kibuga. Awo nenzijira ku ssimu omwami yali masanafu. Nentuuka mbu simanya emirimu gya kutunda marketing simanya kubala bintu bifulumye ebintu biyingidde. Nenzija. Bwe natuuka ng'olina okuwa registration biki nentuukawo nebanzijako endagamuntu nempeereza registration biki nembuuza abengenda okukola nabo baliwa bwe bagenze kukola konze balina office awo masanafu. Mukwano bagenda okuvaayo nga bava kutambuza bibaafu mafulasika biki eŋŋamba wano nedda. Nayinayo omwana wa kojja naye nga si kojja ono eyankabasanya kojja omulala nga omwana wa kojja oyo ali awo mu kibuga. Nemukubira akasimu nayina kamapeesa. Omwami ono omulenzi ono yandeetinga ke yali yangulira naye nga nali nkakweka nga maama wange takamanyi. Nemukubira naŋŋamba ebyo tojja bikola. Era yansanga tugenze mu field twali tuyise banange oba kyengera oba nga tuli eyo mbu bantwala mu practice. Sebo mwami soza abaami boolaba abakolamu ebyo ebintu olwatuuka ne banzijako biki balinayo babeera n'obukyala bwabwe bwe baagala babeeraawo. Olwatuuka ne baŋŋamba simanya nina okufuna bakukeeza ku makya saa 11 mukola bino ekibaba kiri mu nnyumba bwe mubuukabuuka mbu mukola simanya physicals. Kati ne bangamba olina okufunamu omusajja mu baana abali wano so baana baliyo bangi. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa e Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesugwa mu nsika ya furniture. Olina okufunawo omusajja ne mbagamba banange
ne bagamba olina okuwuliriza kye tukugamba ate n'ogeza onoonyamu owamuno embooko eri ebeera teasing. Oluvannyuma lw'okugaana okunoonyaamu ne bagamba olina okufuna wano tobeerawo nga tofunye weekend oba olina okugenda outing biki konze okay. Naye nga ntidde nga mpulira siri mumativu wali abaana bangi abamu baali baveeyo Kabaale abamu eyo Lukunjiri abamu Soroti nga bangi abamu nga nno baasuulawo ne papers ezisembayo nga tebaazikola naye nze neebaza Mukama zonna nali nzimazeeyo. Kati munnange bwe twagenda mu training mbuba training ennaku 2 ne bampa gundi ekigezo awo ne balyoka bampa ebintu nange ne ntandika okukola. Olunaku lwe twagenda n'oyo omuvubuka gwe bampanjigirize yali ava Soroti. Baba wange gye yansanga simanyi oba omwana wa kojja oba omuyita otya nti ffe tuli Banyankole kati nze na mukazi akoli ababa wange. Baba wange oyo najja n'aŋŋamba parking awo ne banzijawo ne baŋŋamba jangu tuddeyo ne tuddayo ne tukimayo ebintu byange bye nali ndeseeyo bagaa guno omulimu tojja gukola. Ne ŋŋende wa baba wange yali abeereyo Makindye mu Kirombe. Ne mbeerawo teyawera wiiki ne banfunira akalimu Kabowa. Omukyalo oyo yali musawo kayagala housemate ne ŋŋamba sidda mukyalo baaba nja kupambana mwa misozi njagala nnyo ssente nga bw'okiwulira. Kati munnange nga mbeerawo Kabowa wawo nga ku ssomero lyawo Kabowa nga ku kyaki y'Abakristaayo awo we nali nkolera obwa mate nenkola. Kati nali nkola mba ndi awo nga ndi mu kwoza bintu mpulira essimu evuga ngenda okugikwata nga ye bboyo oli eyali yambulako ebbanga ng'olonze n'ebirowoozo byange taliimu ng'ate kati nnyina abalala benjogera nabo. Katono nnyo omwagala tukyagenda mu maaso naye nga bwe nkutegeezaako ku bannaffe aba Dembelyo Airport Pickup ova bweru okomawo Kyaddondo tewandyagadde kutuukira mu famire y'obutereevu 1 tujja kukola ogw'okukunona ku kisaawe Dembelyo Airport Pickup tujja kunona ku kisaawe tujja kutegekerawo okusula obeere safe mu kifo nga ddala kyekyo ekikuleetera okuwummula oluvannyuma lw'olugendo oluwanvu oluvannyuma lw'okuleppoka here and there n'ogamba njagala mpumuleko then male zisinkane projects n'ebindeese e Uganda mu butongole. Dembelyo Airport Pickup ejja kubanga ebimala. Madam Nancha Beatrice ayongera okutegeeza ku bufo buno obusufu bwenzikiriza nti obwetaaga. Atlanta baffe balungi ennyumba yiyo mpya gwagisookamu eri ku bugazi bwa 50 by 100 erina master bedroom eri self contained erina n'ebisenge birala 2 byebisobola okukola ng'eby'abaana oba ekimu ne kiba ky'abaana ekyabagenyi. Toyi ziri 2 ez'omunda mulimu effumbiro dining ne sitting. Yes buloba so inbox me oba munkubireko mwenna ajagala. Nyumba nnungi nnyo mpya tegwagisookamu. Tubuuza video ya bujuuko mulooza mulaba estate ya bujuuko ettaka likyali ddene naye bali kutwala ploti speed olwayo tugenda kufuna ploti. Ndowooza neighborhood ogiraba vyo giraba olaba amayumba agali wano olaba enkulaakulana eri wano kumpi nnyo n'ekkubo toweza kilomita 2 eri kilomita 1 n'ekitundu okutuuka ku estate. Kati boy oyo bwe yajja nankubira ne mubuuza ani yakuwadde ennamba yange nangamba nakubidde maamawo yamuyita maama nakubidde maama ye yampadde ennamba konza ate ya maama wagijjeewa nanga nakubidde Godi ye yagimpadde ng'oyo Godi yabeerawo kewaabwe. Oba kati mbikunyonyole ntya Mr. Sozi kyaliwo ekiti maama w'oyo omulenzi yali yafumbirwa kumpi ku kyalo kyewaffe. Kati maama w'oyo omulenzi ng'ayina mukwano gw'omukyala nga mukwano gw'omukyala oyo yafumbirwa brother wange mutaata omuto oba mbitegedde bulungi. Kati Banyankole Shwento wanje taata wange omuto yali yawaseeyo like na nga bo bakulu nnyo n'obudde buno bubalaba bo bazeeyi baakulira ddala. Kati nga omulenzi oyo maama mu kugenda okunoba n'amulekera oyo mukwano gwe
mama oyo omulenzi kati nga mukwano gwe yani mukyala waffe mulamu waffe nga waliwo abaana abakulu kati nze engeri gye nali omutunga bali bakulu nze bwe nalaba nali ngamba oba mwana w'omu mu famire kubanga like nga muzzukulu naye nga si muzzukulu nga omwana oli yamumulekera asooka amalirize P7 ye then akole ki n'abeerawo awo ng'abeera mu kika kyewaffe mu bufunze bwe kityo bwe kyali kati munange ndowooza awo kati nkijjeyo bulungi kati bwe yankubira ne mugaba naye gundi obaayo sijja mwogera linnya nti embaayo obeerawa nti mbeera eno mubende kumbe nga nawulira dambu gundi yazaala alina omuwala gwe yazaalamu omuwala bazaala baby girl nze nga namujja n'embirowoozo sikirowooza nako nga namovinga on nga naye bwe yagenda yangulira essimu nga takyankubira nakunkubira nkujjira okumanya nti ebintu bizibu kati bwe yabinnyonnyola ebyo nti mama wange yamuwadde ennamba bwe namugamba ndi Kampala biki nabeerawo okwogwa omulimu kati awo ne tutandika okuba nga mpisangamu akasimu ne mugabo obeerawo ko yembeera mubende ne mubuuza okolayo biki koya nti kubanga mama omulenzi jjajjaawe musaawo kati maama we bwe yanoba yagenda agoberera maama we ngamba nnyazaala wange kati ngeri gye bakola ki gye babeera kati munnange ne tusigala nga twogera n'oyo omuvubuka naye oba simanyi nakumanya oba tubeerako ki sinza nakulemba kati ate bonna be nali nnina nga nentandika ate okwogera n'ono aŋŋamba ndi eno muwende bawayita Kasanda baba nantegeera abantu simanyi kati munnange nga aŋŋamba ndi eno najja kukolerera anti nakusuubiza olina okumala okusoma nkuwase ndi eno nagula nakuzimbira era njagala ojolaba ennyumba yo biki nempitika kati kwogwa omulimu nawo naafunawoko sigamba nti nali sigwagala nali ngwagala Yesu wadde okusomazibwa kubeerawo mu mirimu gyonna Mr. Sozi kubanga nali nkola obuzibu bwe bwava nga omukyalo oli kino nakyo kankyogereko Mr. Sozi by the way abakyala abalina abakozi ewaka bannange balekeraawo okukwata obuvunaanyizibwa bwonna ne babulekera abakozi bannange Mr. Sozi nabeera mu maka gali naye nga omukyala yali musawo naye nga takola simanyi lwaki kati ng'ennyumba yaabwe eriko omuzigo gw'omu maaso nga guliko edduuka then emanju nga waliwo omupangisa naye nga mu kikomera mu nnyumba zaabwe we bali kati nga najja kukola waka naye nga nkola ne ku dduuka kubanga yandekawo ekituufu nali mwesigwa gyali nga bwandese amazima amatuufu jogera ntya Katonda gwensinza nga bwasanga ebintu bwe biri nga mukoledde ssente nga ndeeta ebintu n'enfumbira kabalaza yayina muganda we ng'asoma ki ku Makerere University omuwala oyo kati ng'ajja bwalumu nga yabeera ku dduuka mwami Sozi omukyalo oli ng'atambula baawe yali akanika amafridge kati ononsonyiwa okwogera ebintu bino naye waliwo abakyala abayinza okiwulira nabo ne bafunamuko ku kyokuyiga kuba nze nali house girl ebyaddala naye nga njoza okuva kapale k'omunda jjukira eyo abasinga tebalina washing machine olina bikunyisa ngalo naye nga sirina buzibu nze nga muli ngamba kasita nsasula ssente zange kubanga najja nsasula $5,000 namala nannyongeza oluvannyuma lw'okuba nga nkola bulungi ng'abaana be mbalabirira bulungi nga buli kimu nkikola bulungi
yadde najja ng'ebimu sibimanyi naye yafuba okunjigiriza kino okikola bwoti yanjigirizamu ennaku 2 nga nabikutte dda kubanga nali mwana wa mukyalo nga simanyi nti ebinyeebwa simanya basekuliramu oluusi mukene ne babiteeka mu bokisi ne babisaanikira ku mmere ebyo nali sibimanyi ge mazima n'abinjigiriza okitegedde Mr. Shozi naye nga njoza okuva kapaleka ak'omunda n'oyoza engoye z'omwami then nga nyinayo olunaku lw'oggolola okukeera ku makya kusiimuula ate olw'eggulo kukima mwana ng'oyinza okugamba nze mukyala ewaka ekyasinga okuneewuunyisa ku nnaabakyala oli nga tatwala buvunaanyizibwa kumanya nti bbaawe alidde nze badde neeyogedde nze kennyini nze nga nze mmanyi omwami botro ye gy'atwala ku mulimu erimu obuugi botro ye eri bweti ekyokulya kyalina okutwala nga nze mpakingira omusajja buli kimu naye ng'omukazi ali mu kwenjeera naye nga talina kyajjayo nti noba ali ku bizinensi nga ne bizinensi yennyini nze ngitambuza nze ntambuza ewaka ne ku bizinensi naye nga yabeerangaeyo nga bakanya gwakuyomba kati ekyavaamu omusajja yalinanga okulekeranga omusajja omukyala we sente ng'aziweereza omukyala then omukyala nampa nangamba genda ogule kino ne kino ne kino ofumbe konze kaale kati ekiseera kyatuuka ng'omukyala obuvunaanyizibwa bw'omusajja yabusuulawo nga nze byonna like sijja gamba nti omusajja yanneebakako no naye gye yali alaga nze nakiraba wadde nali mwana muto kuba by then nali mu 17 years ya naye nze nga nze nakiraba 17 awo ku 18 nakiraba kubanga omusajja yatuuka ekiseera nga omukazi akeera kuyitamu olujja kuyomba okitegedde nze mutegekedde kyayinanywa mutegekedde botro ye mutegekedde byagenda nabyo ku mulimu nze ate nyina okudduka ku dduuka mbeere nga nyina okukola ku dduuka nyinawo akaana akabeera ewaka akaali kasembayo buto kaali myaka ng'ebiri kitundu nyina okufuba okulaba buli kimu kiri bulungi waliwo abagenze kusomero balina okusanga nfumbye mwami Shozi nga neetala eno olina okwoza engoye oyoleza ku lubalaza nga nzigulawo olugi lwa geeti njoza ningiza ku dduuka bakasitoma babazi bannange kati omusajja nga sente z'ewaka atandika ziwanze bwe yatandika yakikola emirundi 2 ogwokusatu neŋŋamba nyina okwesalira amagezi nve waneeno yampa sente nampa ezisussemu ne mga ate zino naŋŋamba ezo zizo kasiimuko nensirika ne mweyanza n'omulundi omulala genda olaba nga gy'alaga ndabayo neŋŋamba era nalimba balimbe nenkola ki tosobola nakikkiriza nti okuva lwe navaayo tebaddamu kufuna mukozi mukazi yatuula ne beesootinga abakozi baali bamusumbuwa nnyo kati nga nze nduddewo kati awotaawo nenfuna omulimu omulala endejje masitoowa amaka ago sijja mwogera omwami mwami w'amaanyi abasinga bamumanyi kuba akolerawo simanyi oba kati yavaawo yali akolerawo e Kampala mu kikuubo muki ng'oyise wano ku Shoprite waneeno ng'oyingira waliwo ekizimbe kinene nga wakolera Haji Mulamba kati nenkolerawo naye ng'era nkyayogerezeganya n'Oliani oli boyi naye nga bwabula bwadda kati ononsonyiwa okulandaga mbadde nkugirayo kiri ku bamaama ababeera ewaka ne baleeta abakozi ne beesuulirayo gwa nagamba sometimes be baleetera abaami bwabwe okukemebwa ne weesanga ng'ayagadde omuntu gwe yandikoze ekikati nze singa saasala amagezi ne neeyiya ne ng'akanveewo osanga twandituuse wala n'omwami oyo bingi ebyabeerangawo mu maka ago naye bye sisobola kwogera naye ako kabadde kalowoozo kati nenfuna ki omulimu omulala awo nenkolawo nemmaliriza bulungi nabo nembagamba kati bansiibule ne bansiibula bulungi banneevugirana bulungi ne bantwala paka Kyazange ewaffe mu tawuni neninya neŋŋenda ewaka
kati bwe nadda ewaka ne maama kati kyekiddako ng'olwonjogerezaganya ne booyi oli naye okumanya babbooyi bano bazibu. Mwami Sozi teyaŋŋambako nti yali yawasa, yaŋŋamba balimba nze sizaalangako ninze gwe. Kati awo we naviira mu kukola ne mala ne nkomawo mu kibuga nga baaba wange ampangidde ebyokusoma fashion and designing ne nzija. Ono baaba eyanzija mu biri ebyokutunda ebigundi ebiplastic. Kati then ne nkomawo kati omulenzi n'alemezaamu kwolwo oba mu bufumbo byali bitandise okutabuka awo simanyi. Nangamba jangu olabeyo eno biki ng'ekkubo lyeyaga Katonda mugulu nga sirikwatangako. Mwami Sozi saalinnya ne ŋŋenda, yansindikira ssente ne ŋŋenda. Olwatuuka nangamba bw'otuuka wano ogenda kusangawo maama wange biki. Maama we mukyala mumanyifu mu tawuni eyo, sijja mwogera kuba abasinga bamumanyi. Bw'otuukamu n'oga nti anti gundi bonna bamumanyi mukyala mulungi nnyo. Bw'omulaba naffe abato oyinza ogamba ffe bakadde ku ye, nga nnyaniriza bulungi. Omulenzi yali ku mulimu nga bannyaniriza. Waaliwo akaana akawala kati nga kafaanana mwana mulenzi nga maama ntwala mu kisenge sooka onaabeko akafuufu biki nga naaba. Kati munange yali ku mulimu maama nga wapangisa wakolera ng'asula manju. By then yali tanaba kugula kuzimba maama. Kati munange nembeerawo. Kati bwe nabeerawo akaana nembuuza maama kano kaanako nembuuza akaana bulaaza wo gundi aliwa. Ne kagamba nedda si bulaaza wange. Kani owulira okumanya nti naffe abakazi olumu twesiriwaza. Ne kagamba oyo si bulaaza wange oyo taata wange. Kati maama yawulira n'ava mu seminaga nedda ono omwana ono kano ke kagalanda kange kano. Oba mwana mulenzi yali yateesa ne maama we nze naawe. Kano ke kaganda ka gundi ke kasembayo obuto. Naye nga bw'olaba omukyala olaba like neŋŋamba saagendera ku byakaana. Ng'omulenzi ajja nga twebuuzaako nga maama yamaze dda okumpa ebyokulya. Then ne tugenda ewuwe ekituufu yali yazimba. Mr. Sozi saasangawo wadde kabonero kalaga nti wabaddewo omukazi okumanya abasajja abajoozi ate abasajja asobola n'okkussa. Yali yazimba. Kati twasulawo amazima sijja kulimba. Twagenda mu overnight enkeera nemugamba nzirayo n'agamba ddayo koosa ddayo like mala wano tudde then ogende. Nembeerawo yali agenda kukola mukama we najja n'amukima n'atukima mu mmotoka ne tulinnya ne nensiibawo ku mulimu nabo naye nga ntudde. Kumbe bino nzija mbimanya luvannyuma nti yali yawasa naye omukyala oyo mu kumuwasa yalina omwana we. Kati mu kumuwasa obutakkaanya ne bubaawo. Omukazi kwolwo lwanoba n'agenda ndowooza emmotoka zaayisiŋŋanyiza mu kkubo. Nga nze nzija omukazi anoba naye mu kunoba ye yanoba n'omwana we omukulu. Omuto n'amuleka ng'amusuulidde kitaawe. Kati ono ne mukulwayo ng'ebintu alabika byonna ebikwata ku mukazi yabyambusa waggulu mu siiringi. Kati nze okumbeezaawo bino nzija mbimanya luvannyuma nti kirabika yali mission nti nze bwe mbeerawo ennaku 2 abantu ne bandaba bajja kukubiraani omukazi. Then bw'aba akomawo okukola backfire nga nze olwo nzirayo newanange. Mukwano bwe kyali namalawo ennaku 2 n'ampa ssente ne nninnya n'enkomawo e Kampala. Ndowooza era emmotoka zaayisiŋŋanya kwolwo lwennyini lwenva okumanya abasajja mulina amagezi Mr. Sozi. Kwolwo lwennyini lwenkomawo n'omukazi lwe yakomawo
ne badda mu lutalo. Nze siina kyemmanyi eyo, siinayo mikwano, sirina gwe mmanyi okujjako oyo omulenzi gwe nali mmanyi. Maama we nali simumanyi, by then namulabira kwawo akoolwo. K'omukyala akomawo mukwano byagwera mu kkooti era munange omukazi bamukuba bubi nnyo. Siina kyemmanyi, bino nabimanya luvannyuma ng'omukazi bakola ki, awaabira omusajja okukakana musajja bagenda mu kuwoza. Kati bambi omukazi olw'obusungu yayogera bingi n'ayisaamu amaaso omulamuzi n'amusiba. Nze olwo siina kyemmanyi, ndaba Nyazaala kulemerako, ankubira essimu jangu, muno tali bulungi, ayina embeera gy'ayitamu, nga nze siina kyemmanyi. Naye okimanyi Mr. Sozi nti n'eddogo oluusi libaayo, oba bampugula batya obwongo, laba nange bwenga battuka. Sizzeeyo mu wiiki eyo emu, kumbe omukazi bambi bamusibye ali munda nga bambeeza wa Nyazaala. Mukwano nagenda okubimanya ng'omukazi amaze emyezi 2 mu kkomera, ngendola beewuuba era okukakana. Omulamuzi n'agamba abantu ababeera bonna nga tebaagala nabayinza okwekolako ekikyamu, n'agamba omukazi bamuweeko ekikye agende. Era omukazi n'akola ki? N'agenda. Nabamugyayo mu kkomera n'agenda. Mukwano nga nze olwo nayingidde dda neefumbiza mu bufunze. Naye bannange munange ng'awo tutandika obulamu tubeerawo. Naye nga nabo batubeerako katambaala ku maaso nga red flags oba oziraba, ng'era omusajja akukuta ayogera n'omukazi w'oyo. Naye nga banange nga nze ndi kinnayivu, naye bannange nga boogera, bwenjogera bwe musanga wabeere waka essimu ebeera ofu, be bano abaami gw'obeera naye. Kati nga ne bw'aba agenda kunaaba, anaaba n'essimu ye ng'eri wali nga ye ali kunaaba. Ebyo nabyo ne bibaawo okukakana. Kati yankolako ekinyiizo, nempulira obusungu n'engenda nemuloopa. Maama n'amuyita n'amutuuzaamu n'ebiggwa, kubanga eri mamizi boy, maama alina abaana bangi. Naye oyo omulenzi yalimu nga kuba mukulu we yali yagenda, nga ono yali nga aliwo buli kimu maama yasalawo ewaka. Bw'ogula kino maama yagamba nti gula kino, bw'aba akiguze ewaka nga maama tamanyi, amala kiyisawo maama n'akiraba. Nyazaala wange yali yanjagala. Mr. Sozi, Nyazaala wange yali yanjagala. Kati nembeerawo nga sifuna lubuto. Munange mu kufuna olubuto nze njagala nnyo okukola, simanyi oba lwaki, nga ngamba omusajja naye nga tebitambula bulungi, egira okola ulira. Kubanga nalina missoni yange gye nali njagala, nga wano we nali nkolera mu kibuga, nga njagala mbu nzimbire maama wange ennyumba ya bulooka, twalina ya ttaka nga yagikuba plasita bisi. Kati nga maama wange kuva dda mpuliranga mu mutima ayagala nga bw'aba anyumya ayagala ennyumba ya bulooka, kati nga kye kirooto kyange. Kati okumanya omusajja si kirungi kumanya biki by'oba oyagalawo wakufunira. Kati bw'akola ki? Nangamba, nemugamba njagala zimbira maama wange, nangamba okisooka ndi muzimbi nja kukuyamba weesirikire. Maama nga maama we omulimu gwakola atunga byalaani, asomesa abaana. Kati bwe natuuka nangamba nange ngende ntandika okuyiga ebyalaani. Nayigayo emyezi oba gyali 3 kwena nembivaako. Kati abaana abaana abajja okusoma ne bagamba basulenga ewaka, maama we yali asula wafunda, ne babakubira ddeeka mu ddiiro. Ulira obufumbo Mr. Sozi. Ennyumba yaffe yali ya rooms 2. Then kati abaana ne babanga babakubira ddeeka ya kalina 3 mu ddiiro.
nga ffe tusula mu kisenge naye abantu banjogerera Mr. Sozi nga bagamba si kunjogerera mu bubi busimanya bakutta omuliro simanya ne baguliranya oba muzigo ne baguliranya sigiri era byebyo ebimu ku byanviirako okukyankalana ne nnyazaala wange mukwano nga sisobola kweyagalira mu bufumbo ng'oyinza ogamba saafumbirwa nga abaana bawala bacaafu bazibu ng'embeera nga tulinga abali ku ssomero ng'omusajja yali omu yekka gwe nnina mu nnyumba ng'abakazi tufulumamu nga 8 tufuluma mu nnyumba ey'emu anti nnyazaala yatoye oda kati ne mugamba omanyi kangende njiya akalimu nkole naye nga ndi lubuto nali lubuto kati nenfuna yanfunira akalimu ntebe wano ekisubi nga wano mu babulaaza kaali kakola mu hoteeri then nenzijaawo ekisubi nentandika okuweereza akamere nempeereza twalina ssente nga muweereza ssente ng'era tuteeka mu kibiina bwazifuna lumu then agende bayiwe matiriyo ewa maama tutandika okuzimba nti kyekirooto kyange. Mr. Sozi omwami oli bwe yaziganga abaana nti bakeeranga ku makya ne bagenda ewa maama okusoma ng'afuna ekiwala ng'akireetanga ewaka ng'abantu bamanyi nannoba naye nga ndi eno nkola mpeereza kasente nentuuka embeera eri nga si nnungi nga kamunguluza nsumbuwa ng'ate n'olubuto lutandise okuvaayo abakazi b'embuto tuba n'entondo nentandika oleeta olutondotondo ku mulimu kati ku mulimu nenkola ki nenvaayo nga ssente omusajja ayinawo ssente zaalinga 5,000 zetwali tusuubira nga tuteekayo ateekayo bwenteekayo mukwano nga baazirya nenaabakyalo oli lwe yali yafuna kyokka ekyasinga okunnuma nemanya nti bana abantu abamu bajoga ng'amuleetera ddala ewaka mu nnyumba ku buliri saasooka kukimanya nze olwakomawo nebbuto lyange okimanyi Mr. Sozi nali nfudde abantu abamu bw'omuleeta mu nnyumba kati abakazi ng'abo ajja n'ekigendererwa oluusi abaaya like bwe bityo nali nfudde naye neebaza mukama nti ndi mulamu nawulira obusungu kati nenzija nali nongoosa nkomyewo nva mu kibuga nongoosa ngenda olaba ndaba obupiira maama ngamba muyita mugamba naye ssebo bino byokola si birungi tobiddamu ssebo nga ngoyinza gaalitabani lyange nga ligamba sijja kuddamu nengamba bannange kaatiraba ate oli agenda nzigirayo sitoole nti waliwo omukazi abadde ajjanga buli lunaku ajja waka kumba obuliri nabusulasulako dda ate mbw ekyo kintu kiba kibi especially ng'omuntu ali lubuto naye already nali naweebakabakako dda nabimanya leeti kati munnange fe obufumbo bwaffe bwali bwambiriko sijja kulimba tubeerawo ate ng'ayenda naye nga kubbuka kwatudde ng'essimu eyange sigiinaako access yabeera ng'agikwata abasajja abalimu abalina omukubira mu bibuuze gwani omuyita otya omunnyonnyole nti nze gundi ndi mukwano gwe just nti bonna even n'abawala ba ogiz ne ba obiz be nayinanga naye mwana mulenzi oli wenamanyira nti ono mukubi ng'olwo maze n'okuzaala byagenda si bulungi mu kuzaala kwange kuba basooka ne banongoosa mu kunongoosa ate abantu bagamba yansobya lukindo ne lugira kyawo ne mmala ebbanga ne baddamu ne bansala yali biwanvu nali nfudde naye neebaza mukama bansala emirundi 2 ku mwana omu baali bagenda kunziramu nagwakusatu naye ebyo saagala gendayo nnyo neebaza mukama nti nawona naye
kati kwolwo mpona nkomawe waka tandika okugamba kati kikyenzizaako nali maze emyezi nga 6 kuba mu ddwaliro twamalayo emyezi 3 ndyoke nkomewe waka ng'ate obulwadde bwampisa bubi nnyo nakugana banteekamu omusaayi mungi ng'omusaayi banteekamu ecupa zaali 10 amazzi tobala nentuuka nenkalatukana akabiri konna ne kanzigwako nga ninga akasikiriton obulumi kuba bwali bungi Mr. Sozi nayita mu bulumi obungi ennyo kati nembeera waawo nga ndi waka gasobola nasitula mwana ng'omwana nyina omuyonseza wansi nga sirina bye njina kusitula kati neŋŋamba nkoze ntya nyina okuyiya ekyokukola nga maze okuba nga addaddamu kati nembeera awo neŋŋamba nkoze ntya neŋŋamba naye olaba otya taata w'abaana bwe ntandika okutunda caayi wali ku stage n'obuugi mpola ko ye tewali buzibu ekirungi kyemwebazaako yali taŋŋaana kukola kyemba nteeseza nga kkiriza kati nenkubira maama wange nebana Mr. Sozi nafumbirwa omwami oli naye ng'omwami tasobola wadde kungulirayo wadde akateeteeyi ngaako n'obugoye bw'omwana nyina yamala kumugwa malaka kumukwata mataayi maternity ze nayambala nga ndi lubuto nyazaala wange ye yampa engoye ezaali ng'ezize nga tezikyamutuuka nga waliwo ebintu ebikutuukako n'ogamba oba nali muzibe w'amaaso simanye nakumanya nembeerawo ne mwana mulenzi oyo nenkubira maama wange nemugamba maama mbadde nyinawo pulaani bweti ne bweti mbadde nyakola bwenti ne bwenti naye sirina ssente maama wange nansindikira emitwalo gyali 5 nengula otusepiki otusigiri nengula obuugi nengula muwogo wa 12 kutetenkanya manda nengenda ku stage awo netandika okufumba nga akatogo ka muwogo nga nfumba n'obuugi n'ekyayi mukalo nebaza mukama yampa ekisa nebitambula bulungi okukakana nga ngasengako amatooke obumonde muceere nyama biki nembeera ngaakola tonenyerawo okumakya neninyira ddala nga nfumbira ddala mata biki ng'abantu bangi bendiisa even bano abatambula ku makya nakeera nga ssaawa 11 nenteekawo obusigiri bwange nenteekawo emmeeza zange nenva ku mmeeza emu nentandika okuba nga nkolera ku 2 ng'emu temmala ng'abantu baba bangi omwo mwe najja ssente mukwano ezazimbira maama wange ennyumba nakolanga nga nsuula kubanga omusajja bye yansuubiza teyabituukiriza mwe najja ssente ezazimbira maama wange ennyumba kati nga sinaba kuzimba nnyumba ewaka awo baali bawagula abantu 2 ne basalamu buli omu ne paati ye kati nga balina simanya alina okwegula oba kwegula omusajja nga neba nange nga ssente azikola naye nga tolaba byazikozesaamu oba kirabika abo abantu be yali akwana be baali bazitwala naye nga munnange twegule puloti bagenda gitwala naye munnange Katonda n'aba wakisa nenfuna ssente nenziwaayo netwegula netuleeta chairman netukola endagaano nga tweguze netwetongola mu puloti yaffe eyo. By then ennyumba yaffe teyali nnungi nnyo kati abaana abo olwatuuka nabo baamala ne bagenda baamalako ne batikkirwa ne bagenda kati awo ennyumba nedda buto nali sirinaamu ntebe nziteekewo sirina kativi ng'ennyumba eri byayo kubanga nasangamu kafoomu mu nnyumba omufaliso twali tetulina yali alina kyayalawo wansi naye byonna byatuuka obulamu ne bukyuka ennyumba neetandika otunulako ng'ey'omuntu bannange Mr. Sozi kirungi okuzimba omusajja naye atawa mu kibi twakolera ddala
tukolera ddala ewaka bwenga banyaamu kubanga natuuka Mr. Sozi mu Uganda yaffe okubanga okola ng'osobola olunaku okusevingayo $5,000 ng'oli mukazi lwebiganye ng'osevingayo 2 oba okola nali nkolera ddala nga nkola nintuuka ekiseera nga nange ssebo nkozesa nga nyina abakozi mwowo obutogo bwange era abantu baali bankazaako erinnya lya maama Katogo era bwe wabeerawo omuntu weeye Kasanda asobola okuba nga amanyi bulungi bankazaako lya maama Katogo naye buuza ebyo ng'obikola ng'olina emyaka emeka nazaala nyina myaka 19 kati awo nali myaka 2 awo nembeerawo netukola ewaka Mr. Sozi tumaze okwegula kati awo nengirira maama wange ennyumba naye yali tenaba kuggwa ng'ebulako okusereka kati awo nebinkwatamu ne wabaawo aleeta kaddiiru k'okugula akataka kalimu ebitooke netukagula sinze naye nali nina ssente zange nga tezimala maama nanyongerezaako nenkagula naye n'abeerawo ng'omwami neŋŋamba tukagule mannya g'omwana wange netugula kale naye n'atuuka n'agula kati mu kugulayo eyewalala oba story njiddusiza kansooke mmalirize waneeno kati awo mu kukola omukyala yali yatuuka n'ajja n'atwala omwana ng'omwana abeera naye Mr. Sozi tebyali byangu okufumbirwa single father nabyo si byangu kati munnange omwana alwala biki ng'omukazi aleeta omwana kumujjanjaba Mr. Sozi bajjanjaba maama n'omwana waliwo ewa mukwano gwe mulenzi yali alina omukozi amukolerako oyo omukozi yali atuyambako ewaka ngeri gye nakeeranga okuvaayo tulina ebisolo ng'atuyambako ewaka ng'amanyi n'ogendanga ku site ng'amuweereza kati omulenzi oyo yalina wansula then n'agamba maama w'abaana gy'aba agenda asule n'agenda asule eyo oyo omukyala aleese omwana kali akaana akandabula nti ono taata naye nesibifaako mukwano omusajja n'asenguka kasente kenkolawo kakima teoli talina sente ate nange kumulimu tebanaba kumpaate kati nanga bwomanyi tulina bye tubala simanya bwe zinajja zijja kola kino nga ntoola nga muwa ng'ajja wano ku mulimu nga nfumba akima obuugi kuba nafumba nga obuugi bwange 2 obulimu amata n'obutali mu mata obwa soya like we bityo kati ng'akima obuugi akimanga n'emmere ku makya kuba nakeranga saawa 11 zigenda owera saawa 4 mba nnyuka nga nzira waka nkola ate gya waka awo nzira mu byakufumbira waka mwami omala okufumba ziba zikwoza ku ngoye ziba zituuka saawa 10-11 nyina okudduka ate mu katale shopping ebintu ebyengenda okukozesa enkya mwami Sozi nabeeranga bize pozi olw'Essande lwo nali sikola awo nabanga nyina ogendanga ku kyaki then nkomewo nongoseeko n'ewaka bulungi kuba luli oba bize kati ng'akimanga ssente kati mu kaseera ako nga nyina byembala nga neerumya nga tulya emiwogo nalina katookanga akawala nga mbeera nako ewaka kuba omwana nali simusobolanga bulungi nga ke kalina okubeerawo ku lw'omwana lwe kaba kali ku ssomero nga omwana abeerawo nga kanyambako ne ku mirimu gy'ewaka kati omusajja nga gy'atwala essimu yange yatuta esente zange yatuta amafulasika gange tagazizza neŋŋamba naye ono omusajja ate ng'asuse simu yange agitutte kwe nyina okuzuukukira alamu agitutte nenzuukuka nengenda zaali kiro saawa 7 nasanga bali mu nnyumba basanyufu bazibu Mr. Sozi omusajja yankuba lwesaafa sirifa yambuuza okimya eki baali mu nnyumba nga bali mu kuzannya oba baali bazannya matatu oba baali bakola ki
n'enkonkona. Nno oyo yankubirayo mirundi ebiri. Omulala nagendayo emisana nga simanyi gye yasuze, teyaŋŋambyeko nti gyagenda sula oba nalina n'obujja n'engenda zaali misana. Yankuba n'amenya omuggo nga munene gukoma eri. Abasajja baali bayita okuba ku kkubo ne bagamba gezi omukube. Naye nga mukunkuba omukazi akaaba agamba, taata gundi mbadde nakwogera erinnya, tokuba mukazi, omukazi alina olukindo, taata gundi omukazi. Nawuliranga kimu omukazi alina olukindo. Bannange omusajja yankuba nenva nenziruka. Nyazaala wange ali awo mu tawuni. Nengende wa nyazaala wange. Nyazaala wange n'aŋŋamba, naawe tewandigenzeeyo biki. Nensirika nengeesangula nenzira ku mulimu bwe neebuzaabuza. Kati era n'ekiro wayitawo nnaku bbiri n'ekiro n'addamu. Kati kwolwo lwe yankuba nengenda ewaka. Nagenda otuuka ewaka namusanga yatuuse edda ng'ali wansi ku ttaka ku maviivi. Maama gundi nsonyiwa, sigenda kuddamu, sitaani alabika yankemye. Gwe gwasooka by the way okungalulira eŋŋuumi n'oluyi ku nkuba. Gwe gwali mulundi gwange ogusooka. Emugamba kale nkusonyiye nensirika. Omulundi omulala era ne mulumba y'ekiro. Omukazi yaza okujjanjaba omwana alinga ajjidde ddala. Ate ng'omukazi ansojja ng'antumira abantu mikwano ze nga binnuma mpulira ng'obusungu. Nengendayo ekiro. Kwolwo olw'ekiro gwe omusu yali agumazeemu ngamba okunzitira ddala nfenveewo kuba bwali kiro nnyo. Omusajja yankuba. Nenziruka ewa nyazaala wange yankuba. Nyazaala wange yaŋŋamba, naye gw'obadde olumba waaki? Kati nendaba nti tannyambye. Naddukanga nkaaba nengenda ewaka. Kwolwo olwo yayagayirira nnyo. Olwo byonna nkuba sinoba. Mr. Sozi sinoba ate neeyongera nze Mr. Sozi nze ndi mukazi ayagala ebirungi. Ndi mukazi asobola okulaba ekintu like nga ku TV ng'eyo nga kirungi n'enfuba okulaba nkikola ewaka kibeerewo wabeere nga wali bulungi. Nga nze nyongera kukulaakulanya waka. Kati munnange bwe balaba nga bibadde awo nenzisiba engugu neŋŋakanoobe. Nali nkyasiba okumanya bali abantu bagezi baba bakubidde dda maama nga nkubira nga mbalindako okunoba mwana wange. Kati mpulirizaako njogereko nawe ku ssimu. Munnange tonoba, munnange biki, nga munnange nzikakkana ntuula. Kati omukazi nga bamusalira amagezi. Twali tulina ensolo zaffe ze tulunda ononsonyi oba nzoogere. Kale pig nali njagalanga nnyo okulunda. Ssebo oyo nga sizize zange. Mr. n'angamba ne nyazaala wange bampita mu kakiiko. Bo babiri. Mbu ntundeko ekisolo kimu. Funemu ssente zipakira omukazi agende kubanga omusajja talina ssente. Even nga neza bills nze naziwadde omusajja. Naye bannange nagamba maama oba azitunda atunda y'amanyi. Nentambula nengenda nga saagala kuddamu maama bubi. Naye nawulira nga nfa mu mutima. Munnange tebaatunda baaswala. Nyazaala wange n'akuba eno n'akuba eri ne bafuna ssente ne bapakira omukazi n'agenda. Kumbe mu kugenda ate omukazi tali lubuto. Ng'ali lubuto Mr. Sozi. Ng'ali lubuto. Nembeerawo. Nze ebyo nga tebikyandya. Neŋŋamba kanfokasinge ku nze n'omwana wange. Nenkola. Kati ekyasinga okummalamu amaanyi. Omusajja ono yalinanga abawala bangi. Sijja kulimba era be bamumalirangako ssente. Kati nga COVID yajja. COVID mu kujja nga batutuuza ewaka. Awo
ng'ajja ngamba njagala kwewola ssente anti maama yaguze poloti kati nawe nga bw'olaba olina okunterako omukono olina okunsapootinga ne ŋŋaana. Maama n'agamba togaana, maama n'ayogera nange ne ŋŋamba kati bwe nteekako omukono ne bimulema osasula ng'ebyo bye ndowooza ng'ayagala kusingayo waka. Munnange maama n'ambuulirira kawe nagamba nti maama wange yava mu kuba maama wange wabula mukwano gwange ate muganda wange. Nenzikiriza ne nteekako omukono bw'agenda kuzimbira ani? Maama nyazaala wange. Buuza zaalagawa nze siina kye nali manyi ng'agenda agula poloti ewalala nga ssente mu Mr. Sozi twabonaabona. Yatugulira akawunga n'akateeka wali n'agula ebijanjaalo. Ng'ofumba ebijanjaalo tebijja jjukira COVID. Ssebo oyo gw'olaba nga tagula manda, tagula sabbuuni, talina kyagula. Naye nga ye atulumya kumba ali mu kuzimba. Ate ng'alina okumanya ebintu bizibu nga bwe nakugambye kati nga nzizeeyo ku eyo story emabegako. Ojjukira we ngambidde nti nno ng'agenda maama we yali andoba we yali abeera mu maka g'ewaffe watatanga omuto mwalimu omuwala oyo taata yali yazaala omuwala omu nga yazaala abaana kubanga mukulu even ali myaka gy'abamaama bange n'okuba ng'asingako oyo omuwala kati ng'alina abawala be kumbe yamugjayo eno ewaffe ekyazanga n'amuleeta emubende gye tubeera naye nga simanyi ng'ekitundu si kyekimu. Oyo omukyala yali amwagala nnyo ng'oyinza ogamba yamuzaala. Kati oyo omukyala nga naye yanoba mu bufumbo n'aleeta muwala we amumuwe n'amuleeta kati ng'alabirira ffe alabirira n'eri ng'oba oliawo lyagamba nsanze taata gundi ng'alina enkota bbiri ez'ettooke n'omuceeri nga biri ku ppiki agenda even twalina ne ppiki kaneebuuza nga tebizze wano birazeewa kuba baali batumanyi. Kumba ali mu kuzimba azimbira oli omukyala ntaddeko omukono eno tuli naye bannange waliwo olwentuuka n'embirooza n'empuliramu obusungu naye ate oba nali nfa kisimanye nange naye nabeerawo kati ekyasingira ddala embeera nancunya nnyo. Kati lumu tuba tuli mu ntebe tutudde kiro tuli mu kulaba buzannyo. Manyi nze njagala nnyo obuzannyo kati naye nga olumu teyeebaka abeerawo naye nga tasula bweru ng'asulawo ewaka. Kati bwe twali mu ntebe wabeerawo omuntu wange ankubira essimu sijja kulimba ono omulenzi yali yankwanako nga nkyasoma ono we yabulira naye bwe twali tukyasoma nga buli omu alina ennamba era ne wendakoleranga e Kampala nga gwe manyi ye musajja gwe ngenda ofumbirwa nga tupulaninga kati ono we yayingirirawo kati oli naye yatuuka n'afunamu obuzibu ku mulimu we yali akola yali akola mu kampuni ya Airtel then kati oli yali azze ku withdrawinga ssente ono bwe yafuluma okunoonya change ono yasitula ssente zonna ezaali mu seefu n'agenda yabba kati ono n'afuna obuzibu ng'alina okusasula kati olwatuuka n'avaawo n'agenda eyo Kabaale wala saamanya naye yaŋŋambako ebintu bibuze nayinamu akasente akatono olwo nga nkyali ene wa musawo nemuwa ayambeko naye era tebyamala n'asasula naye nga talina bbeerawo n'agenda kati emyaka zaali ziyiseewo olwedde nga nzadde n'okuzaala n'ankubira essimu nga tubeeranga nga twogera okumanya nange oba nalimu nga mulimba saafumbirwa ndi eno gye nkolera nsoma byabyalaani naye nkola nga bwe mulimba anti bino byakwogera mazima nga nimba oli kati ono kumbe yalinga abeera mpuliriza kati oyo omulenzi akuba essimu tuli awo mu ddiiro ngikwata kati mu kugikwata njogera gye ndi bulungi oli otya kumbe nga nange nnyina omuwala gwe nkyazizza ewaka yali
akola mu family yabo babba bange kati nafuuka mukwano gwange ng'alinga wa family yali aze kulya gundi kunkyalirako covid nemukwatirawo era covid yonna kumpi mwaka mulamba yagumalawo ewaka ewange. Kati nenkwata essimu nemala nenjijjako nga mpulira nkankana mu lubuto nengenda mu kisenge. Kati ezo yansanga naggalawo oluggi ali neesibye leesu awo mu ntebe. Kati naŋŋamba oyo ani akukubidde? Nemugamba mukwano gwange. Naŋŋamba olimba? Nkubuuza ani akukubidde? Nemugamba bamuyita gundi abeera Gindi. Kati naŋŋamba nanzijjako essimu naŋŋamba eno essimu ngenda kumala nayo omwezi mulamba nga sigikuwadde. Neŋŋamba kati nemubuuza gwe wagingulira? Essimu nze nali nagyegulira nasonda sente zange nga ya smart nengyegulira $45. Essimu ye yali talinaako airtime neyeewola ku ssimu yange nakubira omwana mulenzi namugamba gwe ssebo ono gwekubiddewo mumanyi? Nti ye mumanyi mukwano gwange. Namugamba omuyita otya? Nti mukwano gwange. Namugamba lwaki omukubira sawa zino tokimanyi nti mukazi mufumbo? Kooli bansonyiwe sigenda kuddamu mukubira. Kooli kaale nze nemanya biwedde. Mukwano n'amala n'alemera essimu. Kati awo obuzibu bwe bwava nemugamba essimu yange nanga sigenda gikuwa. Mwami Sozo omusajja yankuba. Twarwanira essimu nga mugamba gwe wagingulira oba. Twarwanira essimu sajja yankuba nemukuba nankuba netwekuba netutuuka nalaba nzita nezigula oluggi lw'ekisenge nga tayagala nzigulewo ngende mu ddiiro ng'olwo oyo omuwala waali mu ddiiro oyo omugenyi yankuba. Nenkuba oluggi nenyingira eddiiro nenjagala nfulume wabweru. Nze nyina omuze gw'okunyiiga wemba nnyiize mba njagala mbeera wantunzekka nga ntuddeyo. N'akwata oluggi nanyigako ebisumuluzo n'abiteeka mu nsawo ye. Kati olw'obusungu nenkwata omugere nenkuba endabirwamu zonna ne ziyiika. Olubalaza twali twalusiba tails nezigwa ku tails zonna tails nezimogokamogoka. Endabirwamu nali manya nzise naye teyankuba. Kati nali olwo yankuba n'obugoye obwandi ku mubiri ne bunvaako. Kati omuwala n'atuuka ng'adduka yalina atambala ng'akeesibye n'akansiba nga sirina nga yankuba nga n'akapale kanne kange sikalina mukwano. Kati nempulira obulumi ku mutima neŋŋamba naye ekyamazima Mr. Sozi saayenda nti nyendedde mbufumbo bw'omusajja. Yes nalimba naye obuzibu ekyasinga okunnuma nsiiba nkola. Tasangangako nti ngenze ku mulimu siriiwo kuba yakeranga ku makya nga buli lunaku nyina omuwange ekyenkya ne caayi kuba buvunaanyizibwa bwange okulabirira omusajja. Bwe mba sibikoze waka then alina kunsanga ku mulimu wendi olwedde bye nali nkolamu nga talijja n'atansanga ku mulimu. Talikomawo waka n'atasanga nti wendi nfumbye nti oba siriiwo sifumbye. Talikola atya n'asanga nti oba alina wansanze nti oba ki ng'obulamu bwange bwonna bubeera bize. Mr. Sozi oyo omwami gw'olabanga lwe ngenzeeko ewaka ngenze kuziika naye ngenda akuba essimu mpaka lwe ntuuka ewaka. N'otuuka ewaka ng'alina okukonfaminga ayogedde n'ab'ewaka bonna oba yali tanneesiga simanyi. Omusajja ng'asobola okukuba essimu n'abula n'okugijjamu omusaayi gwetalina. Ntuuka okukoma ate waka siina kumalayo ne bw'aba afudde wa buvunaanyizibwa ewaka. Nyina okumala ennaku 2 naye ng'ebbiri ezo essimu eyange bwegwako ab'ewaka bonna alina obbakubira amasimu
mama gunde wali awo eyange wegwako omuliro akuba ya muganda wange wegwako omuliro akuba ku ya mama bonna bakonfaminge nti wendi kwegamba abe mumativu ng'alinga ali nange andaba okitegeera Mr. Shozi kati munange nempulira obusungu nengamba sivangako wanewaka nti ngenze kwenda omuntu gwankubidde maze emyaka kumpi ena simanyi wawaali tamanyi wawendi bukyanga nzija mu maka ge sisinkanangako omusajja oyo even nga ne waali omusajja okulinnya gwe sooka obalemu okulinnya okuva e Mubende tuuka e Kampala linnya okuva e Kampala tuuka Mbarara weeyongereyo ng'omanyi obudde kumpi lunaku lulamba osobola n'osuulana mu kkubo banange kubanga jjukira emmotoka buli omu aba atambulira ku peesi ye ne mugamba tekibanga nawo ne bwembeera ewaka n'okuluzi ng'asobola okuba esimu ne bamugamba ali ku luzi agenze n'akubira gwe ngenze naye ku luzi nti mulina wano mpa ku maama gundi nga kati ekyo kyannuma saayenda ate ankubidde bwensi kwolwo nno nasiba emigugu naye yali covid naye nabeerawo nga neebuuza nkoze ntya nyaza yadduka nandoopa ewa maama we kati mu kulwana okwo neiba yajja neiba mu kujja nantwala ewuwe nampa eddagala kuba olukindo lwali lutabuse omwami oyo yankuba nnyo nze gw'olaba singa oba ndina kakapa simanyi kubanga enkuba gye yankubangamu ate n'olukindi ngeri gye lwampisangamu gye lwampisamu nga banongoosa ne gye natuuka okutuuka okugenda mu z'okusigena okutuuka okunteekako ebyo ebicupa byonna amazzi go sibala ge banteekamu kuba lwali lwayabika singa lwali lwakuddamu kwabika singa yanjabya dda nga nafadda obulumi kuba yankubanga nnyo naye Mukama yazza bibye mwami Sozi nga neiba ntwala nsula eyo enkeera nali sinaba kuva wa neiba yampa eddagala neiba neneebaka kuba buli omu awo akimanyi nti nayisibwa bubi bonna bandaba kale nga bandaba bagamba kanyabo nga bansaasira kale munange nakeera ewa maama n'amugamba kati olwakomawo amanyi gaali matono ne olubalaza lwaffe lwali lwa tiles kati olugi lwayasa paati emu wano oluyingira mu ddiro then wano mu sides nga wali bulungi neneebaka ku lubalaza nyazaala wange yajja nali neebase ku lubalaza kati embu y'okuŋŋamba nti oli otya atuuka agamba mukazi gwe oyinza otya okukola ekintu bwe kiti omwana wange n'omuze emabega kale ekyo ekintu siri kyerabira neŋŋamba singa kati yanzise kwegamba yalumirirwa bintu tamanyi bulamu bwa mwana like uye bwawulira munange Mr. Sozi nali naleeta ne muganda wange omulala omulenzi anzirako ng'akola naye kati nga yapangisa ayina waasula naye ayinayo yatuuka naye nga naye ayina omukyala kati muganda wange najja omusajja yali anganya okuvaawo ng'ebintu abikutte muganda wange namugamba muleke kuba ye mulenzi oba yatyamuko kati nengenda ewa muganda wange n'omwana wange ne muto wange kati ono omugenyi netumuleka naye n'atyawo naye najja n'atusanga gye twali ewa muganda wange netubeerawo kati awo covid ne battaamuko nanga mama gundi njagala okomewo mu maka go amaka gakyuse maka gali bulala ebintu kati biri upside down ebintu byewunzise komawe waka nemugamba sidda waka mmala kugenda waka ewaffe tule mu nsonga osusiza okunkuba guess what ng'omusajja ngamba kale kankuzeeyo ewaka tubiteeseeko biggwe konze kaale mukwano twasimbula kiro ssaawa 9 yatuvuga ku ppiki n'omwana wange ne muto wange kati ono omugenyi ne mulekera muganda wange
banaye naye yali wa ku mugugu kati n'atuvuga tuutwo twayita Gomba Maddu kiro bwagenda okuba ng'obukya nga tutuuka waffe ekyazanga antuuse ewaka ng'amala akomawo nga mugamba sooka ompeemu akadde nja kudda ng'agamba kaale ng'agivuga ng'addayo ewaka kati awo muwadde bbeetu mukwano ng'aleetera ddala omukazi ng'aleeta omukazi oyo gwe mbanyumirizaako gwe tuyinako oluganda oyo omuwala mbeera jjajjaawe nno ddala si byabwewolereze ddala okumanya omusajja yanjooga yajjira ddala mu famire Kikulome nga yazimba n'ennyumba mu kubonaabona kwe twayitangamu nga yazimba ennyumba yagizimbira oyo omuwala naye nga tennaggwa nga omuwala abeera wa nazaala wange negantuukako uyo njirinnye nkomyewo n'omwana mugamba kwata omwana wo nange ngende ntandika obulamu aŋŋamba omwana muto siina gye mmutwala ng'omuwala teyamuleeta mu nnyumba yaffe bwe yagaana omwana ne muzaayo naye nagenda nkaaba ng'obulumi bungi naye gwe omanyi wali olwensijukira n'enseka nayetikka ebintu nentika TV nentika sola nentika batule anti byonna byali byange ekyanemaze entebe n'ebitanda byannemositula naye omanyi ekinsesa buli lwe nkirowooza naweeka omwana ebyennaku bisekera naweeka omwana wange ne musiba engozi kati neneetikka ebimu babisiba ku piki kati neneetikka egundi neneetikka akabaatula esola n'engiteeka wano mu kibu bweneno mukono mukusala roundabout yeebusegaawo buli lwempajukira buli lwentuuka nawo nga mpitawo nseka ng'abantu bantunuulira kati naakubirawo esimu nawulira obusungu saagikwata ng'olwo ngenda wa baaba wange yali agenda kunkima ng'ebintu ebirala babitutte kati ebyo nga byensigadde nabyo baaba agenda kunsisinkana jjukira waliwo ne kakafyu kati munnange baaba nansanga naakwata ebintu awo nensigala n'omwana kati munnange olwatuuka nembeera awo ewa baaba wange era oyo y'omu kyokka yaŋŋaana omusajja oyo naye saawulira yoyo y'omu eyanzija mu byaki mu by'okutunda pulasitiiki omusajja wato oyo namubonyaabonya nembeerawo then enkeera nentwala omwana ewaka maama n'aŋŋamba olina kuddayo Kampala kubanga abantu like maama wange ye muntu ow'ekitiibwa tutya okuswala olwo nti muwala wa gundi yanobye nenzirayo Kampala ewa baaba wange byonna ebintu bye nanoba nabyo byonna baabinzibako ulira okudda emabega baabinzibako naye ne bamukubira essimu omusajja nga baba ne bannimbalimba olina kuddayo biki kati omusajja naye n'atandika okuba nga amasimu ewaka ndowooza bwe navaawo ebyaddalawo n'alyoka ategeera nti banawe omukazi agenze nali sinobangako nga bulijjo engugu bwe nzisiba nzikomya mu mulyango kuba lumu nazisibako nga yaleese omukazi ewaka ne ŋŋamba nnyazaala wange bba wange ayenze yaŋŋamba mugambe bambi akozesa obupiira yeekuume takusiiga birwadde ne ŋŋamba wangi munnange nga sikyaloopa kwolwo nasitula nsitule kati ng'omusajja bamuyita ewaka olunaku lwe bamuyita wali wayiseewo ng'omwezi gumu n'okusoba bwe bamuyita ewaka nange nga sikyalina kyenzizaako obulamu buli awo tebutegeerekeka
siina wenzira kyova olaba banange omuntu asaana n'akola akantu kakebbali nti oluusi bwono osobola okuddako eyo ne weewunzikira eyo. Abantu abamu basinga babonaabona mu bufumbo nga talina wakudda ng'alinga nze nga yali atya okuswala ng'ate tadde waka kati nga n'emikwano togende n'ogituulirira kati ekyo ne kikuleetera okubeera naivu n'oddayo ate gye wava ng'okimanyi teri ssanyu naye ng'olina kuddayo. Kati lwolwajja ne bamwogera naye mama namugaa toddamu kuba mwana wange bw'aba akusobezza waakiri mutikke omugambe eddayo ewammwe kuba omwana wa Lukindo kiki ky'otaalaba n'agamba sigenda kuddamu. Era omwami n'atwetikka n'omwana wange n'atuzzaayo ewaka temwali mukazi teyamuleetamu ng'omukazi yamuzimbira ennyumba baamugamba tosobola kujooga bw'otyo mu famire n'ojjamu abantu. Kati oyo omwana gwe yali ewasa mbajjajjaawe mu maama naye si musaayi gumu naye era abanga wa musaayi kuba muwala wange yamuzaala. Ne bagamba ku bombi ojalondako ko ekaali nanzizaayo ewaka nenziramu mu bizinensi yange eyo naye mwami sozi nakoga kyokka ng'omusajja atandise okukyuka yali tagula sabbuuni nga sikyamwoleza nga tunaaba ngula sabbuuni ne tunaaba ne mulimba twasabye ewa neiba emmere ewaka nga takyalekawo ssente nze nkola kyokka ng'ayagala okunywa caayi naye ng'atasobola kuyimirira ku dduuka agula sukaali nga nkozesa kuwanga ow'oku mulimu omwana alina okunywa kale oyo omusajja nga banange nga nze naguma gaayi mulungi naye n'abasajja abalungi nabo tebabeereka nabo. Munnange nga nzira kalimu kange Mr. Sozi nentandika okukola nga mujja wange mulaba agenda wali ku taapuse n'amazzi nga banjerega katejjukira yeri toliti baterinazaala kati ate nze ninga akabwa akabbi nga buli lwe mutunulako nga mpulira obujiji simulumbe nti mukube sikole kinga mpulira nfa nga mpulira obujja bunnuma nga amazzi agasena agatwala wanyazaala wange nga mpulira obulumi ku mutima ne munda nga ne bwendya bulungi ng'omusajja yakyuka kati ebintu ewaka agula nga sikyabirya nti bintuule mu lubuto nga ebigumba nenkoga kati nenfunamu ekirowoozo biri mwemu kandabe maze emyaka kandikana ndebebemeka biri mwemu biri mugumu gwali mwezi gwakuna ngawo nakava mu lunobo nenfuna ekiro kati nali njogera ne mukwano gwange ne mugana naye mukwano gwange kino ne kino mukwano gwange oyo era obbi obudde buno ali awo Makerere asoma bwa looya nemugamba nfunirayo ku mulimu obbi wange ate mwana wa kukyalo ate yali mukwano gwange nangamba naye lwaki tofuna passport nemugamba passport ate biye biki nangamba tosobola kukola mulimu waneeno ogunaasobola kuwa kyoyagala wandifunye passport n'ogenda ebweru n'okolera eyo nemugamba sibitegeera nanganja kuyambako kati nentandika okukuta ne maama kati awo omusajja nakitegeera nangamba oyagala agenda weeru bwenkukkiriza ogenda konze nzikiriza kati awo ng'akimanyi era ne bw'anaakola kinyina okugenda naye nanzikiriza nentandika obigobako byalwirawo ddala kumpi mwaka mulamba kubanga nakomangawo e Kampala nemala nenzirayo ewaka kati awo nga sikyakola mubiri kati ate nga ntandise okukolanga naye mu kuzimba eno okuwawula bisenge eno okumwambusiza musenyu mu siiringi eno bw'aba wanika akatimba kukwata katimba nga mbeera naye tutambula ffenna ng'era abasinga batumanyi batulaba abamu baali batukazaako n'erinnya tulinga akaalo k'entebe simanya bakaito bambu kalo k'entebe abayita ababiri yambwe abayita ababiri nga muyambako
okusiiga langi kuwawula then bwaba akubye birigi like nga ku nsonda then kati nze wano wakati nze nzija nteeka mu broka bwe nzijuzaamu n'omwiko omusenyu bwe bityo kati mu process eyo nga sente zetukola zetwandibadde tuwa abakozi nga zijja lumu mu ffe kati ewaka waffe ne mugamba njagala tukole bwetuti ne bwetuti kati ne tutandika okupulaninga okuzimbawo emizigo ewaka twongereko emizigo gibe naye nga gya self contained ne tuyiwa material ne tusima omusingi ne tutandika okukola ewaka zaali rooms 3 nga mulimu kisenge ddiiro like nakasitowa naye ziri self contained awe waka ewange wetwali zaali zituuka mu window level nga tezinatuuka mu window level ayina ekizimbe site gye yali yakwatawo kumpi n'ewaffe waliwo nga kati bwe baba bagenza okukolebwala nangagira osomba bulooka ezo nga bw'osembeza wetugenda okusima omusingi kunze n'aleka nga mpimidde ebyo byonna nga mbikola nga nsima bwe njoolamu ettaka nga jukira bw'osima omusingi osimba obuti kati ebimu nga tekineetaagisa like kola kinga nabitegeera mulimu nze nga mbadde ntambulanga naye mbitegeera ngera ne ku site nze musookawo ne mmanya nti kati taddewo wirubalo 10 nyina kutabula asange nga maze otabula tutandike nga wajja tutuuka tukola ng'ebyo nabimanyiira naye nga sente zijja waka munange awo wenyini wetwali tugira waliwo omukyala oyo yalina essomero erimu lyakolamu sijja kwogera mulimu gwe yali akolamu omukyala oyo yali mukyala mukulu nnyo mukulu kuba kati mu bunene mugezesengaani kankireke naye nga mu bunene yali munene nnyo yalina abaana be 2 ali myaka kale kati kangeza alumbanga 4 kati ngaatera okunsaagisa nga ndi mu biwilbaro nsomba bulooka nga mpita amatuniya nga asiika chipusi anti ebyakugunde olwajja biki kati nebimuleetera okuba nga asiikawo obuchipusi afumba n'enkoko kati nga tutera okumugulako kafumba n'obumeremere awo kweyiya yalina abaana be 2 nga mukyala mukulu nga yeepangisiriza nakyeyombekedde kati munange nga mbigobako nzijako Kampala mbeerayo katini nkomawo ewaka kukwasaganya mirimu bazimbi bwe bityo oluusi nga yalina gy'alaze nze mbeera n'abazimbi bano abalala ku site emu nga tukola kuba bwe baba bandabawo ate abakozi baffe abo baali bampanya ekitiibwa wadde nali katono kato kuba panaawo nyina emyaka 25 kati munnange era we navaawo ne basigala nga enkwataganya eyo nga ne bwenzija nga ngamba bugambi gende wagundi akuwa emmere oyo omukyala nga ngenda ndya ng'asasula munnange Katonda ng'amala akiyisaamu mu gwe 11 2021 nga nzija nali nga asindisa asitamye ng'olwo oli omukyala oli omuwala gwe yali awasa omuwala yatuuka n'anoba yamutama n'anoba neyeegendera kati ennyumba neebanga gyeri tulina n'ettaka eddala lye twali twagulayo mu kyalo ekirala kwega twalina obutaka bungi nga n'enkulaakulana weeri ewaka Mr. Suzy nga bw'otusanga awo ewaka waffe osooka kubuuza abaawano baaliwa naye nga ffe bannyiniwo nga walabika bulungi nga kompawundi yaffe si ya ttaka mukwano nga twagizimbamu pavers nga kompawundi twakolawo ebimuli nga wali bulala njawakuwa mu inbox owalabi munange nga nzija nga nkola omwezi ogwasooka n'ogwokubiri ndi mukyala mulunzi nga bwe nakugambye nga mugamba ngulire ente nga nsindika ssente agula ente mukwano obuuza yagula yammeka yangamba aguze yakamu kitundu kumbe ndowooza yagula ya 5,000 oba 3,000 nangulirako n'embuzi ate awo natandika okuzimba ekikomera ebisolo nsula amatu gandi ku ggulu nga nsindika ssente ng'azimbawo ekikomera ti omwezi ogwaddako ne mugala guno sigenda gusindika
ngenda guwa muganda wange atandika okusoma saluuni. Awo nanyiigamu naye nali sizisindikira ye, nasindikiranga maama nyazaala wange. Kati nyazaala wange nga yawa mutabani we, kuba mutabani yali talina ndaga muntu. Anti nga nsindika sente ku nniini. Munange nga omwezi ogwaddako ngamba ate nayingidde bwe nadde nzimba nti wano musaidi ya wano nti nazimbye n'ennyingira ew'abandi. Simanya kati bantute mu kooti biki kwanze otyo nga munange nkola sente ntoola bo bamusaba emitwalo 9 nga nzisindika. Nga mugamba naye bw'oba oziwaayo bakolera endagaano nti ne bwe tuliba tetuliwo nga waliwo abaana baffe tebabatawaanyanga, batukole endagaano nti bakoze eki, batuguzizza nti kansindika. Kumbe oyo omukyala yatugabulanga mukwano nga yafuuka dda nnyinimu. Nga bwensindika sente ne zitukire wa nyazaala n'akwata. Then n'awa omutabani ng'atwalawo oyo omukyala nga yatereka. Nga yatereka. Era wenyinza okugambira nti ente yange baagirya, embuzi baazirya, ewaka puloti zonna ze twali tulina baazirya. Naye omukyala n'amala n'ayamba omusajja n'afuna olubuto. N'afuna olubuto n'amuzaalira, kuba omusajja alinga mutabani we. Omusajja ali myaka kati 3 alabika agakungudde, kuba yali ansinga myaka, yali ansingako emyaka 5. 3 alabika agawezezza. Naye omukazi nga bwe nkugambye alinga nnyina, kuba omukazi alabika amusingako emyaka nga 14. 14. Kuba buli omu awamuweeki yali bano nalimpa omukyalo ly'ekitiibwa nga mubuuza nfukamidde. Ne banange Mr. Soza abantu bazibu. Oba yamuwa biki mu byokulya nze naawe. Era ne bazaala omwana wa bulenzi. Nze nabimanya leeti. Ng'amataka gonna bagatunze gaweddewo. Nenviiramu awo. Naye bwe namala ne mama kati mama wange nentandika okuba nga sente ate nkyusizza. Nentandika ozisindikira mama wange. Mama wange munnange n'aba mwesigwa gye ndi. Natereka sente zange, naye nanga si kirungi kutereka sente. Tubeeko n'ekyetuzigulamu. N'agenda nenfuna diiru nga yawo mu kibuga awo Mukono, kumpi n'emukono, kuba okuva awo ewange okutuuka emukono otambuzaawo kumpi n'Akagere. Mama n'alinnya, waliwo omukwano gwange yankonekitinga. N'agenda awo emukono n'angulirawo akataka. Mama n'anzimbirawo akayumba. Nengendayo mama wange n'annyaniriza bulungi. N'angamba ewawo weewano. Naye omusajja nagamba byonna kambyesonyiwe. Omusajja nembuta. Nemwesonyiwa. Saddayo n'ebintu sinze nabikima. Muto wange yagendayo n'akima ensawo zange, n'akima buli kimu ekyange n'omwana n'amundeetera, kuba omwana yali anfuukidde akayinja mu ngato. Kimu bibiri omwana wange nga yalwala, omwana wange gwe bagoba fiizi naye nga nziwaayo gwe ng'omukazi yayefuga omukyala. Era ewaka awo we wakyasigadde, kuba mu gw'omukaaga yansindikira message. By the way nali naakakomawo. Bwe yansindikira message n'angamba nsaba kunsonyiwa, nsaba onyambe onkolereyo ka video, njagala kwewola sente mu banka bazinnyimye, bagambye olina okubeerako. Ne mbagamba oli bweru, naye bagambye wakiri onkolere ka video akalaga nti bampole sente. Mr. Sozi nakakola nenkamuwa neŋaawe banaaba bamuleega y'amanyi. Nenkamuwa ne tukomaawo. Naye musajja bw'atyo bwe nayawukana naye ne mwesonyiwa. Kati ndi byange okutuusa Katonda lwalimpa omuntu ate gwe ndibeera naye. Musajja wentyo we namuleka nali ngenda kuguma nzireyo, naye obuzibu bwe bwali nti omukyalo oyo omwami gwe yazaalamu omwana asembayo
mwami wa Lulango bw'otuuka mu Kasanda n'ogamba musawo gundi buli omu akugambira oyo oli wali yaggwayo dayarala. Mutabani wange yabadde amanyi okunyumiza ati maama yeetakula ati yarala Burusera ati nga buli kaseera yeetakula ati yarala. Nengamba kyokka n'abali bagamba omwami kati si oli omwami wo eyali oli kati mulalamu sajja yamulya buli kimu akimazeewo waasigalawo waka. Ennyumba we nazireka n'alyoka ndeega tumalirize ennyumba namugamba gira ozimba bwe naaba nzize nange nja kutandikiraawo. We nazireka we ziri matiriyo yamutika ewaka n'amugyawo oba yamutunda simanyi. Nembanga nviiriddemu awo mbu nali nkola twezimbe byebyo Mr. Sozi ebyange era kati gye ndi siina buzibu. Omwana yamumpa naye tayagala kumanya oba alidde oba talidde tamanyi na mwana we waabeera naye ndi bulungi siina buzibu. Kati nasitula sisita wange yabeera mu nnyumba yange eyo gye maama gye yanzimbira gy'abeera n'omwana wange. Omwana abukya n'agenda ku ssomero n'akomawo ewaka ew'oyo omuwala ewange. Omuwala ne mukolera ne ka bizinesi. Muwala gy'ali kyekyankozesa bizinesi eyo njagala kukiipinga oyo muto wange nga ali bize katalina like ng'abasajja tebamusumbuwa nnyonyonyo nti ne baba bamusumbuye talina budde bugenda kulekawo omwana wange mpaka ate bwe naakola ngende nange ntuule mbeere n'omwana wange ate nga ne Mukama bwantegekera omubeezi. Naye nga leero olugendo lwange Mr. Sozi simanyi empeerezaayo era ndi mugobereziiwo neyanziza kama akukuume. Hey, ebigambo biwuliddwa sister. Webaze Katonda nti mu ngeri zino zonna n'olugendo luno lw'oyiseemu olwaleero okyali mulamu. It would have been worse. Enkuba entulugunya violence yona obutabanguko bwe baakuyisaamu oba bwe baakutuusaako munnanga abalamu bafiira ate abalala mu kwerwanako mwe batuusiza obulabe obuli permanent ku bantu abalala. Webaze Katonda waliwo awo mukubaganiddawo ng'ate mu ddiiro mulimu omuntu omulala alimu nengaba ne sister agenda kutta omuntu. Munnanga abattingana abafumbu bwe batyo battingana. Webaze Katonda nti wasimattuka. Abantu betusesenkana before ne wayita akabanga awo waliwo ebijja bibaawo bitugwana okwetegereza. Nanootinze surprisingly nanootinze ebintu bye mbadde ngenda okwogerako bibadde 19 nengenda kujjukiramu byenzijukiramu by head era ebyo binaaba prioritizing by head byengenda commentinga kate tebijja kusokka bina. Gayo ono okucontactinga after that long nakugamba nti abadde akola nga akolera ggwe, abadde azimba nga azimbira ggwe, abaana ab'obuwala njagala obbalabula. Nkiddemu abaana ab'obuwala njagala obbalabula. Mukyamuka mukyemererwa kuba Gayo akukwana oli mu relationship naye akulambuza site era muzimba nenno byogamba nti muzimba tekulizizo. Bino byenjogera bw'owuliranga nga site gye mulambula tekuli ssente zo njagala okukakasa Katonda yalisaasira nenkulabula nti abantu abalambula site eyo basukka mu muyinza obanga mugirambula ku makya ne boyfriend wo husband to be your guy mugirambula ku makya mu ttuntu waliwo omulala gwalambuza akawungeezi waliwo omulala gwalambuza waliwo naye atanabafuna budde kujja ku site naye ng'ali updated ku buli kintu. Sites ezimu kakati bintu biri modern kuliko ne kamera nti oli ajja kubeera ino gyasinzidde abeere ng'asobola okumonitalinga buli kimu ekiri ku site. Njagala okutegeeza nti waliwo omulala ayinza okuba ng'amonitalinga site eyo ku ssimu. Lwaki njogedde ebigambo bino? Abantu abo ababa mu bulamu bwammwe ne babula akabanga ne bamala ne bakomawo naye ng'okubula ekigambo kubula
omuntu aba tomanyi waali tomanyi mayitire n'abula akabanga n'amala n'adda mu bulamu bwo ebiboozi ebyo bibaleetawo ebibadde byababuza ebiboozi ebyo njagala okutegeeza look beyond his words, look beyond those stories oyo theory gwakuwa, go practical. Nabagamba nti abamu bajja ne babalima nti abadde mu kkomera nga tabadde mu kkomera, abamu balimba nti abadde bweru, abadde asoma nga si byabaddemu. Naye njagala kutegeeza bw'okyamuka kubanga akusanze mu kaseera k'okuba nti tolina musajja ate oli mu biseera ebyokwetaaga okusetolinga n'ogamba nti mukama abadde yamukukuumira kugamba yamukuterekerera kati amuggyeyo mu tterekero. Njagala okukutegeeza nti kyotwala ebiseera ebisinga oyinza obutakimanya. Yakubulako emyaka 2 tomuwuliza kati akomyewo, gwe beera naye ng'okaalakaala naye ojja kuzuula emyaka 2 ebbanga eryo hojja kuzuula ekyali kyamubuza. Abamu lwe muzuula nti yalina gye yadduka mu maka, yali yawasa n'alekayo famire ye n'ajja waŋŋanguka. Mwesanze ku bizinga, tomanyi kiki kimujja ku lukalu. Avudde ku bizinga, tomanyi kyamutwala ku bizinga, tomanyi kimujja ku bizinga. Mwesanze Kampala, mwakoma okuwuliziganya ng'akyali mu kyalo ebukomansimbi, kakati olwaleero musinkanye mu kibuga. Ebbanga ly'omaze nga tolaba muntu oyo, waliwo bingi ebibaawo. People change. Mungenderere nti nsinze muntu akkiriza nti abantu tebakyuka. Abantu bakyuka olw'embeera, bakyuka olw'ebyo bye baagala, bakyuka olw'okwekyawa olw'ebyo ebibaddewo, ne bakyuka olw'obulungi, ne bakyuka olw'obubi. Naye abantu abasinga ekyo temukitunuulira. Gaya akugamba nti for that long abadde akukolerera, yakugamba weekuume, ajja kuwasa. Abadde akuzimbira. Indeed, oba waawo ogenza okutuuka emubende kasanda nga kituufu yazimba. Naye omwana ono akugamba, owulira ebigambo okuva mu kamwa ke ng'akugamba nti oyo taata nazaala oba maama azaala omulenzi abiyingiramu abikyusa. Ozuula nti omukazi abadde yanobye ate n'otabizuula nnyo mu bbanga ggwanvu. Njagala okiddamu, omulenzi waliwo ayinza okuba nga yakubulako ne muddamu ne mukwatagana nga si mubi, kuba sijja kugamba bonna nki generalizing. Naye njagala okutegeeza okwawula omulungi n'omubi, ali ku walaali n'ali ku kuyisaawo ebibye, oba okiwadde budde. Bwe bati abaana ab'obulenzi bwe batomeza abaana ab'obuwala. N'akuwugula n'akujja e Kampala n'akutwala emubende, n'otandika okutambuliza obulamu emubende, n'okolerera omuntu. Nkiddemu, n'okolerera omuntu, n'ozimba omuntu, nkubye akafaananyi bw'okoze. Era njagadde okujjukiza abaana ab'obuwala nti muyige okuwa ekitiibwa akasente aka buli lunaku. Banka bano abakozi abalinda omusaala gw'omwezi tebabettanira nnyo nga bano. Alaze nti yalinga asobola okutereka emitwalo 5 lunaku, yalinga asobola okutereka ekitono emitwalo 2. Omuntu asevinga emitwalo 2 mu banka, omutawaana nti sente zino bwe tuzifuna tuziteeka mu bubokisi, tuziteeka ku masimu. Sente zino zigwana kugenda mu banka, n'ozimba profile yo mu nterekayo mu nkwesa ye ya sente ne banka. Gwe banka ekwetaaga. Oli ayinza okujja ng'alina ebintu ebiraga nti munene w'amaanyi, naye olw'okuba history ye ne banka tebalina baba mu tracinga, tebalina baba mwesiga, g'obeera mulala. Abakyala abaweeredde abaana ku zi university be bano. N'otunuulira abasajja tugenze ne tusoma ne tufuna emirimu mu banka, ne tufuna emirimu mu bitongole binene, ne tukwata ku contract ennene, n'onoonya akapoloti, n'onoonya n'ettaka mu kakutiya ne libula. So nga sente oli afuna obukadde 10, afuna obukadde 5.
nezigenda okujjanga ebizitwala bingi bya prioritizing birala nnyo n'omwezi ogujjanja kufuna n'agenda ng'atambula bwatu ne bwatyo. Banka kyemumanyiiko essente ez'olugwako bwe ziti withdraw ne zifuka withdraw. Ekyamanyi kye bafunamu ndowooza bwe bwo withdraw charges. Naye olugwa ku account kapa nga zivaako. Nga account eryoka esirika nga omusaala gugudde ku account ya chali oyo ennaku 3-4-5 ku wiiki. Bamulabako ku ATM ya DFCU ku Victoria Mall Entebbe ne baddamu okulaba nga ku kamera nti ne baddamu mulaba ekabalagala simulaba ebifo byatambuliramu ne baddamu mulaba ku Akasha ne baddamu okumulaba ejjinja. Kakati active munaku zibanga 5 ku wiki kati account neryoka ekola akasiriikiriro newola neddamu ng'omwezi gugweddeko nekitambula bwe kityo. Bano abakyala abakola akabuli lunaku kugendako 3 kugendako 4 kugendako 1 kugendako 5 najjayo 2 n'ateekayo 7 n'ata account bwetyo ndalamu. So njagadde kano tukagabane ate mu abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala kino tukikoppe. Ekisembayo nze njagala okukkiriza nti okuzimba omusajja si kibi naye muzimbe n'amagezi. Nkiddemu nkiteeka on record, okuzimba omusajja si kibi era muwala wange nsobola okumuencouraging okugenda n'omulenzi atannaba w'amaanyi atannaba kukwata ku bingi bw'okirabika nga waliwo essuubi asomye atandika butandisi kukola alina obuvunaanyizibwa ebyo tutunuulira. Naye njagala kubategeeza kino nga ngamba nti okuzimba omusajja si kibi, zimba omusajja wo n'amagezi. Tobeera muwala musiru azimba omusajja n'agula poloti nga poloti mugiguze $1,800,000 ng'omusajja aleese $1,500,000 ng'oleese $3,000,000 ebiwandiiko ne bifuluma nga musajja yekka yaliko. Ozimba naye ng'ozimbisa busiru. Tobeera mukazi azimba omusajja n'ogula entebe wa Aisha Najjemba Furniture Mart wali eri ebbanda opposite ekipande kya Nabisunsa Girls n'ogula entebe za $3,000,000 ng'omusajja aleeseeko $7,000 oleese $230 receipt omusajja kubanga yaguze entebe najja agireeta ng'esoma mannya ge. Ozimba na busiru. Bw'ogenda ewa Dembelio Properties and Associates mukwano nga mugenda okugula ne bw'oba olinako $50,000 mugenda aba andi yabadde stack poloti yabuzeeko $50,000 ate ayagala agisasula akijje mu ddiiro bamuwe ebiwandiiko. It is okay. Bw'oba weewole kubira abafamire yo bakutaase werekera omusajja. Leka kusiruwala okwokulabikira ku biwandiiko ng'olimu abo ababaddewo nonsense. Omusajja musharinze omubiri naye aganye musharinge poloti. Ozimba n'obusiru. Njagala njogera ekigambo ekyo nga kizitowa kikufumite. Nzikiririza mu kuzimba omusajja naye tozimba musajja mu ngeri ya busiru. Bw'akulaga nti tasobola kukuteeka ku biwandiiko naye nga ku mubiri gwe muguli aba omanyanga waliwo ekikyamu. Ne bw'oba ogenze mu Massies Quality Beddings wali eri Nansana opposite stage y'ekyebando ku kizimbe kya okuli Epic Motel wansi nga wakava ku Shell petrol station. Mukwano Masi bw'aba mugula amasuuka nti ozimba musajja, amasuuka kakasa nti gabeera mu mannya go oba gabeera mu mannya gammwe aba. Ne bw'oba oguze fooko bw'oba osobola okuzigula we bagaba receipt live alone buno buslipu obubeera mu supermarket obutalaga mannya.
mukwano zimba omusajja n'amagezi mutuuka okukaayana ng'olina bargaining power. Ekisooka Wasirwala ogwasooka omusajja yakutwala akusika kutu mbuuza nti otegeeza ki omusajja okubanga yansika kutu tewaliwo bujulizi nti yakutwala ani amanyi gavumenti emanyi etteeka limanyi nti omusajja oyo mulina mu mateeka oba oli awo okuumako mukuume. Wasirwala ogwasooka ogwo ne tugukkiriza nti omukwano wagugwamu tewaseerera webbikamu bwebbisi. That is okay. Tuyinza obutakunenya olw'ekyo naye ate tukugamba nti omugezi ajjukira nti wano eno bansika kutu kati bamala okusika kutu n'obeera mugezi n'ogamba kale kooti bwe tunagenda nga tukayana nga nsindiikiriza ejja kugamba nti tebamanyi nga mu kyala we kubanga tetuli bampeta era bandabanga mukwano gwe nja kusigala nga ntambulira mu buufu obwo bw'okubeera mukwano gwe naye nga tuli ba business partner twainvestinga mu ttaka endagaano esoma agage n'agange. Okumanya ssebo ow'ekitiibwa omulamuzi ono tubadde ba business partner twali twasalawo n'okusula tusule wamu ng'ennyumba ngisasula asasula risiiti yiino. Okumanya nga twagenda wala omwami ono gwolaba twakola ne investment ku baana kubanga twasalawo twekolemu omulimu ne tuvaamu n'abaana abadde nga asasula school fees ng'angula requirements ku vidi ng'angula ebikozesebwa bye tutwalayo bye bino abaana bwe bali bagenda ku trip nze nasasula. Owekitiibwa omulamuzi tekyakomaawo n'essooka ze tusulako ewaffe tuyina eza bbulu risiiti yaazo yiino. Nolwekyo nga nsindiikiriza njagala tusooke twogere ku ebyo bigenda okukolebwa essuuka tugiyuzeemu ntwaleko kkona atwaleko ddyo oba nedda. Okwo kwe bayita okuzimba omusajja n'amagezi. Abawala ennaku zino mulimu kwewunza nga mugamba nti mwagala kusanga basajja abaakola edda nenjagala obbategeeza nti oli mu kubuuka mu kalaayi kati ogwa mu kyoto mwennyini kubanga tolina bw'ogenda kuleeta luvenge ng'ogamba okugenda ku biwandiiko by'omusajja biwasanga olwedde nga weebiri ogenda kutambulira ku kisa kyekola gwa kuzaala baana oliriira ku baana. Olina amaanyi aga nti kale obusawo bwe wasoma bwakusalira ki n'olyoka ogenda ku campus n'osoma procurement n'atakugasa oli awo olinda mase ya musajja afobeere nnamwandu ate obwa nnamwandu bw'otalishiwa kubanga n'okuba toli wampeta mu mateeka toliimu olinze ku benefitingira ku baana. Nkiddemu ogusemba mpagira omwana ow'obuwala okuzimba omusajja naye ng'ozimba omusajja n'amagezi nga by'ozimba biriko obujulizi. Olwaleero ensi eyonoonese ekyalo kyakulabanga ng'ofumba ku sayiti anti ekyamaanyi kye wali oyinza okukola contribution yo ku nnyumba yali yakubanga ofumbira abazimbi muleme kusaasaanya kasente ako yagulanga ebikozesebwa n'ofumbira abazimbi n'obagabula n'okumonitalinga sayiti. Munnanga abatuuze basobola okibaakinga naye nga bagamba nti baakulabangawo ne si kikakasa nti wali ddala ddala okontributinga kubanga bali waliko ne sayiti eziriko abakazi nga bakozi. Zimba omusajja n'amagezi wabula bw'oba tokitegedde weetaaga okulibuutinga weetaaga okuristartinga. Zimba omusajja n'amagezi ng'osobola okutukakasa nti ddala wamuzimba. Waliwo bino omusajja nga mubeeramu we muli baba waddemu okuwummula nti muli mu kooti egenze mu kuwummulamu mugenda kuddamu oluvannyuma lw'eddakiika 3 omusajja wabweru ng'akumanyira n'akugamba nakugamba nja kukolagako mbwa ggwe kijja kuluma. Nzijukira nti ne poloti gye twagula wabeerera ku kyeyo waweereza $25,000,000 n'enteekako emitwalo 3 n'enkusinza amagezi poloti n'engiteeka mu mannya gange. Ekyo nkyogedde tuli wano tuli babiri ne tugenda kuleppuka naawe onkakase bwe wazimba nze nkikakasa ne tugenda okakasa ekkooti bwe wampa ssente ezo. N'otunulira omusajja ng'oyagala mugwa mu bulago ng'akikusibya ng'oyagala mugwa mu bulago nga kutiisatiisa kwagenda okukozesa mu maaso g'omulamuzi bw'atali seefu asabe n'obukuumi.
bakutuuke n'okubanga abadira ebitundu byatakukkiriza kuyitiramu byayitiramu olwa safety ye naye nga wallahi sente gwazikola. Zimba omusajja n'amagezi. Katonda omulungi omwagalwa, otusaasire ffe abaana b'abantu. Tusisinkana mu January nga batulabula n'abantu betusisinkana naye olw'okuba tuba tubaagadde ate ng'okwagala si kubi. Twagala olw'ebigendererwa ebirungi ne tutamanya nti betwagala baba n'ebigendererwa byabwe. Waliwo abamenyeddwa emitima, abamu batuuse n'okwekobaana bwe nzijukira omuwala eyantuukirira mu bitundu by'entinda ng'akola olulumba sinziggu olw'okwagala okwokya amaka g'omusajja amusindiikiriza naye ng'amugoba mu maanyi ge ng'ayagala ennyumba bagiteekera omuliro. Nga mweteefuteefu okuteekamu ssente ze zonna azze omusajja ku ttaka ng'atunuulira obulumi obw'ebiseera bye obw'amaanyi ge obwa future ye yonna gye yakwata n'agiteeka mu nnyumba y'omusajja n'amusindiikiriza. N'okupanga kwe yali apanga okugenda e Canada ng'omusajja yakutte ebiwandiiko by'omuwala paperwork yenna ebintu byonna passport n'abyokya. N'agamba sisobola mmuleka kugenda ng'ayinaayina. Eriyo bannyinaffe abalina obusungu bwe butyo ku basajja. Newankubadde ebiri bityo waliwo n'abasajja abalina obusungu ku bakazi abababbye. Bwe yakola olukwesikwesi n'amuzaalamu akaana kamu n'akozesa olukujjukujju olwo olw'okumusindiikiriza n'okumutulugunya ate musajja watu talina gyakubira nduulu kubanga abakazi bali favored mu ngeri nnyingi. Abamu bali mu makomera bapooca nga baakola ebitakoleka mu busungu. Osisinkana abaddu bonna abazaana bwe batyo batowolokosa emitima abatannaba kukiyingira nga tobagambako ng'abazadde babagambako nti naye nnyabo ng'oyita kuli ng'ogenda oli bulala ng'ogenda kutomera omulenzi oyo ng'akufera nga tabiraba. Bawa ekisa n'amaanyi okutta ku bigere. Eri abayaaya n'okuyingira obufumbo bateeketeeke obasisinkanye abateeketeeke kabaleme kuyingirira wakati mu kubeera desperate, mu kubeera confused, mu kwagala okukakasa bayingire mu ekyo kye bategeera. Webale kubanga otwadde omukisa okulira ebigambo bino. Ow'omukisa sisita ono n'abamufaanana. Obajjukire, obasangula amaziga, obasanyuse, obasisinkanya abasajja, obasisinkanya abakyala abagenda okubategeera. Tebijja kuba birungi kuba tuli mu nsi ya kibi. Naye bw'oba otuwadde abo abatuufu nga waliwo compatibility, tusobola okulinnya ensozi, tusobola okuyita mu nkuba, tusobola okuyita mu kyeya, tusobola okubeerawo mu ssanyu kubanga oba watusisinkanya abantu abo abatugwana. Obulungi bwe n'ekisa kyo kabitubeerera bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye and we all say amen.